Tukuletede nnyo. Eno ye program Olutambula. Wano Kepija Dream TV. Ne piso mbwati mitima gya Kaluba. The Ghost Surgeon. Mukwano gwaffe atulaba wano ku Dream Goals, ku Kepija Dream Goals TV. Nkwaniriza nnyo mukwano, bannange nsanyusa okulaba. Webale kutwagala, webale kwagala Kepija Dream Goals TV. No subscribing, no liking, no sharing, kyokka tokomaoko. No yita buli muntu yenna nti jangu naawe olabe ekigenda maaso. Fe wano tugenda kuba tukuwa kasavu kanyama nga buli lunaku tulukutuusaako anti olontegeeza ki olutambula ye program wano ku Kepija Dream Goals TV. Wabula teweerabira nti Kepija Dream Goals Consult Limited bambi be batutaddemu ssente, be batufaako, be batubudaabuda, be batuyotayota, be batuleetera okutuuka okubanga yonna gye tugajjayo n'omutima gumu olw'ensonga emu nti be bannaffe abagezezzaako okulaba nti babatuusaako buli ekigenda maaso wano mu ggwanga. Naye teweerabira jangu bawagire batunda ettaka eryo liri mu millions 3.5 e Busunju, millions 4.5 ew'obulenzi, ttaka lya kyapa, ekipimo batandikira ku meka, batandikira ku 5 ku 10. So muganda wange yonna gy'oli wandize n'obaako engeri gy'oyambako oba okuwagira nawe kennyini osobole okubeera landlord oba landlady. Nganze agenda okutuusako programu yaffe olutambula. Peace omubwati 256 mitima gya Kaluba, the Gossip Surgeon. Lwaki bampita Gossip Surgeon? Surgeon mumanyi omulimu gwe ye muntu akwata omulwadde n'amubaaga najjayo ekibumba ne yeebuuza ekibumba kino kiva ku ki, kyabadde ki, kiki ekikisumbuwa, kiki ekikireetedde okuzimba, era bw'amala okukinoonyereza n'alyoka alaba kiki ky'alina ate okukijjanjabisa. So ye kyekimu kyenkola nga nze Peace omubwa 256 the Gossip Surgeon. Kyenkola kyekyo kyokka nti nkwata olugambo luno nendukusosootera nendukutereereza nendusaka neneebuuza lwakira kivudde ku kyokubanga luli bwe luto. Manyi mwe mwamanyira ebintu by'okulaba olugambo mbu ani yavumyani, ani yakyankalanye n'ani, ani fe tujja kubuulira ensonga lwaki yeevumye naye entabu eva kuki ng'olunaku olwaleero bwe ngenda okutuusako story ya leero. Eno ye program Olutambula. Wano Kepija Dream TV. Ne piso mbwati mitima gya Kaluba. The Ghost Surgeon. Muganda wange abasinga obungi mubadde mulaba omukyala Shebah ne Spice Dina. Munnange nno Spice Dina bwe tutandika okutunuulira ku byafaayo by'omuwala oyo abasinga obungi twali tetumanyi Spice Dina. Spice Dina twamumanyira ku luyimba lwa 32 abandoza mujjukira lwe yatuuka okutuula mu studio ne batuuka mu interviewinga ne bamubuuza wange wafuna aggregates meka nti watula senior 6 nti nagituula. Naffe banene tulinya tugamba wanje yatula senior 6 nti ye nze senior 6 nagituula. Ne bamubuuza nti bw'oba wagituula sooka otubuulire wafuna points meka nti nafuna 32. Ne bamubuuza okikakasa nti nafuna 32 n'agiddamu nno omulundi ogwokusatu nafuna 32. Naye ng'ekyaddala twali tukimanyi nti mu senior 6 kiba kizibu nnyo omuntu okufuna 32. So oluyimba kwe kulufulumya olwa 32 era ffenna awo we twatandikira okufuna omuntu oba okumutegeera gwe bayita Spice Dina. Awo olugendo lwe lutandikira. Nali nkola history at Luganda nafuna was it 30 what? But I was among the best. When our school wasn't performing well, but that is the second grade. That is the second grade. 32. Yeah, I think. Naye buli omu yeewuunya kubanga bangi basigalamu. Course tugabe senior 4, senior 6. Senior 6. Okay. Yeah. Kakati muganda wange oyo gwe bayita Spice Dina. Era gwe bw'oba tomanyi Spice Dina fe abamumanyi
awe twatandikira naye nga teweerabira muganda wange KPJ Dream Goals Consult Limited beba kutuusako program eno lunaku olwaleero bannange program eno egenda kunyuma okumanya nti bagitaddemu ebirungo bambi mujje mubawagire mujje mubaguleko ettaka lyabwe ddungi nnyo ate ng'ettaka si lya bisenyi batandikira ku millions 3.5 ebusunju millions 4.5 ew'obulenzi ate era bw'oba owulira ngu oyagala kupuntira ttaka osobola okujja okubeekwatako aba KPJ Dream Goals Consult Limited ennamba zaabwe ziri mu kuyita off screen ate gwandaba teweerabira likinga ate osubscribinge munnange nno nkyakuleetera omukyala Shebah yani gwe muli weebuuza ekibuuzo lwaki ndeesaabo lwaki ndi mukwogera ku bantu bano anti ogenda kumanya lwaki bampita gossip surgeon leero lwogenda okukitegeera munnange omukyalo oyo Shebah abasinga obungi mujja kumbuuza Shebah yajja atya Shebah tumumanyi we back yali azinamu obsessions abasinga obungi abajjukira obwalo bwe bwayimba mwekuume mulujjukira ndowooza era bayimbako nolimba jangu kutwale gye banyenyeza ebiwato ndowooza mubijjukira oyo omukyala tugenda okumutegeera obulungi nga tumulabamu nefe tetwamanya nnyo nti ate alifuuka ekintu eky'amaanyi ng'essaawa eno bwali kyokka ate abamu bwe muba temwalaba mu biseera ebyo waliwo lwe yabeerako Vixen mu lulimba lwa radio ne Wizo mu luyimba lwabwe lwe bayimba so awe tutandikira omulaba naye ate we tutuukira okumumanyira ddala yafulumya akayimba baby ntwala nnune ku ice cream ludde okulya ku ice cream nze munansonyiwa munnange byagaana siri muyimbi nnyo naye era kale era ngezezzaako kakati sijja kuriisaayo nnyo Shebah lwaki ntuusa okuba nga mbaleetera story ya Shebah ne Spice Dana ogenda kuba obitegeera mu mbeera eno wabula njagala era oleme kwerabira omukyalo oyo Shebah ebiseera ebyo yali twali tulinawo omukyala gwe bayitanga the king herself I don't know the king herself oba walagawa sinaba kukitegeera bulungi ebintu bya bano abaana be bakuliddewo because waliko bayive waliko mu biseera bya blue 3 waliko kati tetumanyi kiki kigenda maaso tutoye gundi eno tumbu tweye kututta ye yakusirisa sinaba kukitegeera naye anyway sagala kulinnyayo nnyo Shebah tugenda okulya nti the king herself ne Shebah n'ayingirawo nga the queen kama owulira kama ndoza mmanyi kitegeeza nti bwe yatuuka nga ye the queen ate nga tulina the king herself munnange nga batandika kuyimba bayimba ffe abawagizawo nga tetunaba kutandika kubanga tupikaapika munnange omwana wa 32 gye yafubutukira kubanga omwana wa 32 ono bwe yamanagingibwako management eya Roger gwe muyita Roger mwenna abasinga obungi gwe mumanyi omwana yajja n'amaanyi n'atuuka okulaba nti adudumiza ensi nga ffenna tuli kati ku mwana ono omwana wa 32 ate kiki omanyi mufe abannayuganda tugenda nabigenda ate mutumanyi naye nga teweerabira muganda wange jangu wagire aba KPJ Dream Goals Consult Limited mwana gwe oli eyo bweru oyagala okugula ettaka oyagala okusasula ettaka mu mpolampola kubanga bo bakkiriza installment payments ekisooka abategeera embeera y'omuntu afuna akatono ne basobola okukkiriza okusasula akasente mpolampola mu bbanga lye baba bagezeeko okugereka ettaka lyabwe litandikira ku millions 3.5 millions 4.5 millions 5 millions 2.5 millions 2 jangu obekwateko aba KPJ Dream Goals Consult Limited munnange nkyajja anti nzolo nkujira ndi nkuleetera story eno nawe kennyini okakasa ogambe nti mu butuufu oli surgeon kakati tukyagenda maaso tuba tuli awo tulowooza nti munnange omwana wa 32 engeri gyazze kati kyekiddako Shebah bwe yalaba nti omwana ono yali ayingiddewo n'amaanyi kyeyazaako kimanyi tugenda okuddamu okuwulira nga wayingiddewo akagambo akagambibwa nti Shebaholics okawuliraako kati Shebaholics yagireetanga kampani eyambeko abakyala jjukira buli bwojja mu bantu n'ogezaako okulwana ng'ate olwanirira bakyala there is a way bwe tutandika okurecognizinga ne tumanya nti bambi omuntu ono afa ku bantu aba bulijjo munnange omukyala oyo yateekawo kampani eyo ng'ate ekola
pads zino eziyambako abaana ab'obuwala eziyambako abakyala sijja kuzoogerako nnyo kubabira abasinga obungi mumanyi omugaso gwazo munnange nga Shebah atuleetera pads nga kwegamba naffe tulabira ddala essanyu likoze eki lize oshegeera kwegamba nga tugamba Shebah at least asobodde otegeera ku bantu asobodde okumanya ennaku y'abantu asobodde okutegeera omugaso gw'omukyala ekyo kasita okireeta mufe abakyala oba omaze ate mune pasita bujingonoza mujjukira bwe yali atumanyiira atwogeredde ebikulukuto ebiki ko Shebah nedda mu kifo ky'otujoga n'otuzza wansi bw'otyo nze kandeete kampani eno egenda okusobola okuyambako abakyala okulaba nga ekyo kyoyogera ekimenyawo munnange nga tusanyuka kumbe nkunyumiza ki Spice nga naye gyali eri tatudde agamba nange kanteekewo Spice gadgets zino okusookera ddala kyenjimanyiiko eyambako ku baana oba abantu abanaku mujjukire bulungi ebiseera ebyo ebadde nga ebeererawo abantu naddala abano abantu abeetaaga omwasiriza abantu abeetaaga obuyambi okuva mu bantu ab'enjawulo eyo gye bayita Spice gadgets kati Spice naye yateekawo ekyo ate munnange olowooza birwa bw'oleeta ekintu n'ogezaako okukituleetera ate olowooza ki ekiddako ng'abantu batandika kwekolamu mulimu nga bakola groups tebagenda kwereega nammwe mwemba mubaleetedde akantu kati nga bw'olaba nti otaddewo mitima gyakaluba oba olabirawo nga bafolowo otandise obbafuna kati kyekimu ne bano bwe baali abantu bano ababiri olwo nkujjira mukwano naye nga sinaba kweyongerayo munnange nkusaba jangu owagire aba KPJ Dream Goals Consult Limited otuguleko ettaka lino litandikira ku millions 3.5 oyagala kupuntira oyagala property management mulimu mumwe abamu olina abapangisa bakufuukidde ekizibu osobola okujja okwekwata ku KPJ Dream Goals Consult Limited ne babako engeri gye bakwasaganyiza abapangisa abo baleme ate kubanga bakumalako emirembe because nawe mumanyi toyinza kubanga otobye n'ennyumba zo ate n'otuuka okwagala akasenteko ng'abalina okakusasula bali awo bali mu kuzanyira buzanyizi ku bwongo so KPJ Dream Goals Consult Limited bakuyambako kubanga bakusololeza ssente z'okuzibajjamu abapangisa abo ate ne zibeera nga zisobola okutuukako nawe kennyini osobola okuziganyulwamu jangu obeekwateko basangibwa Kawempe next to Nira offices ojja kuba obatuukako era ojja kuba obafuna ennamba zaabwe ziri mu kuyita wansi awo ojja kuba osobola okuzikoonako bogenda ku WhatsApp osobola okuba nga obafuna munnange nkunyumiza Shebah bamala okuteekawo Shebaholic Spice ataddewo Spice gadgets olutalo nno luno lutandikira ku Facebook Spice gadgets eri mu kulwana egamba temuyina kye mutugamba fe team Spice temuyinza nakubaako kintu kyanjawo kye muyinza tugamba kino na kino ne Shebaholics nabo nga bagamba shiya temuyina nammwe kye mutugamba fe Shebaholics fe tusikyasinza okuba nga tulwanirira n'abakyala temumanyi naki fe tubasinga mu music munnange ate birwa tuba tuli awo ng'ebivulu bikoona omanyi twatuukako n'ekiseera ne twagala tuteekewo wakati wa Spice oba mujjukiramu akaseera ako twateekawo ekiseera ekyo nga twagala Spice ne Shebah babateerewo eyo keegi ndooza mujjukira ekyaliwoko ku lwa Bebe Cool ne Bobby Wine so twayagalamuko ka competition yako naye kaagaana fe abawagizi twaleekaana nga tukasaba Shebah ne Spice bo ne bakolaki ne bagaana okukkiriziganya nakyo anyway ne tukita tugamba era luliba olwo tulijjayo ekituufu tukigirawa ate munnange ndwawo olunaku lwennyini lwe twali twetaaga olwa mulindwa nga lutuuka munnange olunaku mulindwa nga lutuuka amanyife mu Uganda twagala ekintu kimu twagala kumanya kasavu kanyama ani asinga ani atwala ani akivuga ani gwe tugenda fe okuteekako obuwagizi bwaffe nga Spice Diana tateekayo ekivulu mujjukire omwaka ogwo oguwedde tubadde n'ebivulu bingi ebivulu bino mwe mubadde Wininwaji mubaddemu ekya Shebah mwalimu ekya Spice Diana mu bakyala kati njogera ku bakyala be bantu basatu Fire baby yakikuba
kakati fire baby amala okukikuba tulinde ekya Shebah nga ne Shebah akikuba muganda wange yakuba kati ekivulu kye twali tulindiridde ekyali kisembayo kyekyali ekya Spice Diana era nga ffenna tugamba kati okusinzira ku comparisons ziri ez'ababiri katulabe Spice ye ku luno aleeta ki Spice gadgets newaana newaga negamba tuleeta ate kyetuleeta muliro koffe katulinde ate munnange kiki ekyabaawo nga ne Shebah naye ate tateekayo ekivulu ennansana kati nga tubuuza yiyi era omanyi ffe bamwagala byonoonese ffe ab'olutambula nga tugenda ku social media platforms nga tubuuza ab'enjawulo ti naye mmwe mulaba mutya Shebah ayinza ate okuteekayo ekivulu ng'ate akimanyi nti Spice Diana bambi yataddeyo dda ekivulu kye ng'aba Spice Gadget bagamba temulina kye mutugamba tujja kikuba nga ne Shebah agamba nze ndi muyimbi I don't give a damn I'm a musician omuntu n'owayagalya waateekerayo ne bwoba wakateekayo eddakiika eno nange era nsobola okuddamu nenteekayo koffe wamma mmwe mumanyi ffe mutunke ffe twagala kulaba ani asinga ani naye munnange ebintu bino ebimuntu ebimu omanyi binyuma nti Spice Diana yayita Shebah n'amugamba agenda performinge ku kivulu kye era Shebah yaliyo ng'ali one of the artists abali supposed okuperforminga ku kivulu kya Spice Diana ekivulu kyatandika n'obulungi nnyo tutuuka kaseera nga Shebah yalina okulinnya ku stage bannanga abantu baleekaana nga Shebah ayingiddewo ate mama the queen kama herself the swagger mama we ng'azze ku stage buli omu n'agamba kiki kino ate ng'ennyambala gy'ayambadde yeyeye anti Shebah mumumanyi ye byebyo nayagala kumanya nga Shebah takuba ng'asooka ayita Spice Gadgets gyemuli naye okusinzira ku byogera bagamba mbu ye yali apanze ba Spice Gadgets abo abatono abaleekaana ne baleekaana maama olwamalawo n'alyoka ayita Shebaholics gyemuli namuntu yaleekaanira olunaku olwo n'aleekaana nga batendereza Shebah bamugamba kwega buli omu agamba Shebah gwaliko Shebah n'akuba ekivulu muganda wange yayimba actually her performance was so stunning yali nnungi nnyo yali yamulembe nnyo nga nnungi kwegamba nga mu butuufu ne bw'obeera gwe bambi ogisanyukirako kakati nga ffera bw'otulaba abantu nga batandika kukola comparisons zaabwe nga bagamba naye mukimanyi nti okusinziira ku performance ya Shebah n'eya Spice Diana Shebah yaperforminze bulungi n'okusinga nannyini mikolo olowooza bani abakikola komenti baali ba Shebaholics Spice n'avaayo ku social media platform ye n'agamba nze ndi muyimbi nze temugenda ku expectinga kuyimba nga ba Rihanna ba Beyonce nze ndi muyimbi kati kyenayimbye kyekyo kyenayimbye kyempulira era kyensiiringa sigenda kuyimba nga bantu bamwe wemwe baagala bakole ki bayimbe naye era yinyeyo bwe yagifulumya yingeyo yali akoona sayidi y'aba Shebah ng'alinga agamba nti kwayagamba nze sijja kugenda ku stage nkolenga omu ku mmwe gwe mwagala nga bwakola olw'okuba nti mwe muli bafaani be kitegeeza yali awo akakoonyaani yali akoonye Shebah layini yali ya Shebah naye tetwakiwalanga kikulu munnange sagala genda nnyo mu namboozi eno mu maaso jangu otwekwateko aba KPJ Dream Ghost Consult Limited ojja tuguleko ettaka lino kwegamba omuntu yenna bwe baba kutuusiza ku ettaka lino nawe kennyini owulya nga toyagala kuvaayo ettaka ddungi ate ng'ettaka osobola okulikolyako kyonna ky'oyagala oba bizinensi oba kuzimbako nnyumba naye ng'ettaka eyo litandika ku $3.5 ne $4.5 $5 $2 Bombo Road bayina ku Gayaza Road bayina ne ku Hoima Road jangu otwekwateko aba KPJ Dream Ghost Consult Limited nawe osobola okubeera land road bakola land valuation bakola surveying bakola building oyagala kuzimbira nnyumba jangu obekwateko aba KPJ Dream Ghost Consult Limited sekuriseyo manyi saagala nnyo buli kaseera kuba njagala nsikattiremu katono naawe kennyini osooke weewulirire emboozi eno naawe kennyini ogambe etegeeza zino entalo zibadde zivudde wala maama kiki ennyo nkujjira Spice bw'amala okufulumya komenti eyo tulowooza nti olutalo lukoze eki nti luwedde munnanga akaseera kayita Spice Diana actually waliwo omukyala gwe bayita Rita the dancer
Rita the Dancer alabika bino ebintu ate yazzeemu okuleeta entalo zino kubanga olunaku lw'ejjo mbadde nzijamba wa story ya Rita the Dancer nga bwe yali ali supposed okuperforminga actually yali alina okukola choreography ku kivulu kya Spice Diana. Unfortunately teyakikolako. Kakati mu busungu obungi n'ayogera ba Roger n'agamba Roger nga batta omuntu bwe bali abatemu biki yayogera ebintu bingi era Roger mu bunyiivu Roger yasalawo akole ki amusibe. Kati bwe mukumusiba atejjukira yali alina performances bbiri kwa Rita the Dancer aperforminga ne ku bivulu bya Shebah teyali musanyufu ku saidi ye ate neziza bafana ndoza mwamulya ebigambo bye yafulumiza olunaku lw'ejjo ng'era agamba nti Spice ayina byamumanyiiko ayina byategera ku Spice yatta omuntu era ng'akikakasa. Shebah bwe byamugwa mu matu nti bannange Rita the Dancer baamusiba tekyamusanyusa wadde n'omulundi n'ogumu era mu bunyiivu obungi naye kennyini kwegamba ayina statements ezizenga ye ze yajjayo n'abaako byayogera kwegamba nga naye alinga analyzing agamba nedda okusiba omuntu tekyandibadde kiki tekyandibadde kirungi at mwanditudde ne mubaako engeri gye mugonjolamu ensonga zino naye nga totute mwana wa munno muki mukomera which is not bad teyayogera bubi. Kati Spice bwe yakigwamu nti Shebah amunyigidde wuliriza kano mukwano tewerabira jangu owagire aba KPJ Dream Girls Consult Limited jangu otuguleke ettaka lya millions 3.5 ebusunju millions 4.5 ewobulenzi millions 5 ebusunju millions 3 busunju millions 2.5 kiwenda millions 2 Bugema millions 2.5 nga ku Homies Darling mukwano jangu otuguleke ettaka lino ebipimo byawo bitandikira ku 5 ku 10 ate nga balina ne acres ze batunda millions 2 ziri busunju mukwano jangu otwekwateko era tojja kwejjusa ate nga ettaka lya kyapa. This is a private milo land jangu otwekwateko. Mwena obwedde olyawo olindiridde ogamba nti bannange kiki lwaki otuusa okutuuka wano gwe ate olowooza Spice Diana teyajje yagenze buli wamu wonna wamanyi nti abadde afollowinga Shebah buli wamu okijeyo nti Shebah yavumiridde ekyokusiba. Yes obadde nakyo nkyogedde ate gwe olowooza Spice Diana teyenyize bagita unfollow kwegamba ye unfollowinze buli social media platform ebaddeko Shebah yenyize nga bw'onenyiga left n'ogamba nti wabula gwe nkwesonyiye kankuveeko n'agenda n'ajjayo n'ebifaananyi byonna byali yekubisizaako ne Shebah. Fe bulijjo twebuuza kumbe bano abantu bulijjo babadde balwana entalo naye nga ffe tubalabe bajja ne beesisinkana ffe tulowooza nti balabika bakwatagana kumbe bakyayinamu obukuubano baabwe akakakubano bulijjo ke twagala bakatumulisize batubuulire ekituufu kyako tukakase oba ddala kituufu oba ddala beewalana kumbe byaddala bano abantu balina akakuukulu akabaliko akabatambuliramu kaakati Shebaholics batabuse bagambye gwe Spice weeyitaki golowooza okugenda ne wenyiga unfollowing golowooza nti olwobeera wakoze kyamaanyi naffe twakoowakowa dda n'aba Spice gadgets nabo bali eri nabo bawaga naffe twabakoowa ebyo muddala mutandika otuwanikira simanya kwini wammwe temutunyumiza naffe tulina owaffe munnange lwe lutalo olugenda mu maaso kakati gwe sooka ombuulire goli wa Shebah oli ku Shebaholics oba oli ku Spice Gadgets nange ogenda kumbuuza nti oba ndiwa nze munnange bampita the gossip surgeon nze nzija nendukuleetera okuva gye lwatandikira mpaka weruli kati nenkubuulya kasavu kanyama nenkubuulya luvudde ku kyo kubanga lutuuka wano weruli kubanga mwenna abasinga obungi mumubadde mulaba bulabi mawulire nti Shebah yatabuse ne gundi Shebah yatabuse ne simanya naani Spice Diana yatabuse ne gundi naye nga tebakubuulira lwaki olutalo lwabwe entabwe ekola ki eva kwani. So mugana wange tewerabira subscribing ano ku YouTube channel yaffe ogenda kuba kyasigala ng'ofuna
buli kantu konna kewetaaga okufuna especially ku bintu byonna ebitambula mu ggwanga si baserebu si politics si bya mizannyo si buli kyowulya gwe kyoyagala tukyogereko tujja kuba tukyogerako wano subscribing akola kintu kimu subscribe likinga sharinga commentinga kuba ate wano gwonkwetaagira ddala ojje okomentinga eggootu buli oli ku side ki oli Shebaholic oba oli Spice Gadget munange bw'obanga oli gadget nga nawe weteekawo olina okubeera nomutandika kulwana lutalo twagala lutalo paka lunatuuka ku nkomero tolaba gwe essaawa eno Bobi Wine ne Bebe Cool twabaagala bakuba olutalo ne balukuba batuuka ekiseera ne bakkiriza buli omu n'amanya nti kati nze nyimiridde bwenti nonama nange nyimiridde bwe yessaawa nawe wetukyagala naye nga temwerabira bambi mujje mutuwagire aba KPJ Dream Goals Consult Limited tutunda ttaka ettaka lino lya byapa omuntu enayagala ettaka nga lya kyapa jangu otwekwateko era nga osobola okuba nga otufuna ku social media handles zaffe kuno kwotadde Facebook tulina TikTok, YouTube, Twitter, Instagram zonna ogenda kuba otufuna wabula teweerabira nti aba KPJ Dream Goals TV beba kutuusako luno olutambula buli lunaku buli bw'owulya ng'oyagala okubaako ekintu ky'ofuna amawulire amapya ogenda kuba ogafuna wano ku olutambula ku KPJ Dream Goals TV n'omuweerezaawo Peace Omubwat 256 mitima gyakaluba the gossip surgeon. Bye-bye.